kungu Air Force ogiraba jola biva ewa Lukwago force eri trained kuma border za Uganda nerabo obukugu UPDF bwefuna bwanjawulo ku bwa police ya Uganda. Actually for them mu training yabwe tebalina mu kiyitibwa diplomacy. That's why olaba bayingide mu nyumba ya Lord ya Lukwago ne batamusanga omudiyo ne bambuka waggulu ne bamenya ebisenge ne bamujjamu. Well, at the moment bakyasirise ab'ebyokwerinda, they've not said anything ku operation yabadde omwami Lukwago. Why do you think so? Yabadde emenya amateeka, that's why basirise. Maybe they will communicate later. No. The CDF has communicated. I think the CDF communicated. No. Tweet anti-handle tajegana. Well, the CDF Bwebanga handle ye. The CDF has communicated. Ngagamba, because he started by saying, I have captured the fool. The fool is before us. Nebiyongedeko bya diapers wabira byusaga kuddamu wano. But he's going to learn Kiswahili. Nzina mukola Twitter hande yongeriko ekifaananyi kya Lukwago kyennyini. Baba bakolagana eddagala lye bamulesezza liri. Ngeriko ekifaananyi kya Lukwago kyennyini bamusibye kantuntunu. Ng'ataddemu ekigambo ongea Kiswahili nti yogera Luswahili. Kakati webanga Twitter hande ya CDF aba ya communicators. Honorable Segona yagenze ku police Natete. Ali reporting omusango akidi na police netyo guriko negamba tetusobola guyingiza. Nava ino omusindika ekibuli CID headquarters. Kibuli ne mugamba ebyo binene kufe. Ne bamusindika KMP Kampala Metropolitan. KMP ne mugamba tetusobola guyingiza. Imagine omuntu atwalidwa lawyer wagenze a reporting omusango ne mugamba affe tetusobola guyingiza nga police. Kati tuba tukuta mu ggwanga lino tuba tutambula tulagawa. Nti wobanga ne police tesobola kuyingiza musango ogw'omuntu bw'atyo awambiddwa tuba tulagawa.